nga banna People Power kibajje beeyubula okudda mu kibiina kya National Unity Platform mu bbanga lya wiiki emu yokka. Bano olwaleero batongozza kkaadi z'ekibiina kino abaagala okubeera bamembers balina okubeera nazo. Bw'abadde ayogerako eri ne bannakibiina kino abadde bamwegesa amaaso, Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza ng'ekibiina kino bwe kigenda okukola ebyewuunyisa ebingi ddala, wadde ng'ekibiina kino kikyali kito ddala nga bwe baakoze mu kukiwandiisa nga buli omu tategedde. That brings together all forces of change, at least the willing ones. Unfortunately, we could not register People Power. So in a rubber-dub style, we registered NUP. I say that again. You know that Museveni and his dictatorship was so scared of the People Power idea. They gave an order, of course an illegal order, not to register us as a political formation. And yes, they went ahead and paid one of their apologists to register People Power as an NGO looking after old people. But like we always say, they calculate 2 miles ahead, we calculate 20 or 40 miles ahead. Ono wabula ayongedde n'okukitonganya nga bali abeetegefu okukoleramu n'ebibiina ebirala nga n'ategeeza nga bonna abadde bamubuusabuusa balabire ku ekyo kye baakakolako era n'abategeeza nga bwe balina okuggyayo longa enjogera ya leero bw'egamba. So for those who are doubting us, I want you to know that the same way you saw NUP before your eyes, not knowing where it came from, is the same way you're going to see us in State House and you will not know how this happened. Kyagulanyi ategeezezza nga oluvannyuma lw'okutongoza kkaadi zino kati ekiddako kwe kugula ofiisi ez'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna nga kkaadi zaakugula siringi 10 zokka. Kyo ekibuuzo ekibadde kyebuuzibwa buli muntu agenda okwesimbawo ng'ate abadde beekukuutiriza ku kisinde kya People Power. Omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssennyonyi ategeezezza nga oyo yenna abadde alina ekibiina ekirala bw'alina okusalawo awo okudda amangu ddala kubanga NUP yafuuse ekibiina kya bifuzi ekyetongodde. Tekisobokera ddala okubeera nga oli memba wa bibiina bibiri. Nga bwe kiri nti toyinza kubanga ku makya ogenze ku NBS n'okola talk show ate olweggulo n'ogenda ku NTV n'osoma amawulire. Era ne bwe guli bwe guti mu bibiina byaffe ng'amateeka bwe gagamba toyinza kubeera memba wa bibiina bibiri. Enteekateeka bannakibiina bajyaniriza n'essanyu litagambika era batandikiddewo okusimba ennyiriri basobole okunyweza obwa memba obw'ekibiina kino. Ekya NUP kiri registered olwaleero tulookinze kaadi zaffe ngenda okugulira abantu nga 2 kaadi zaffe za ssente ntono nnyo nga 10 buli kaadi. So mbasaba nti ffenna tuwagire ekibiina kyaffe kirimu amaanyi, pulezidenti waffe alina omutima ogwa buli omu omunayuganda. Njagadde okulaga abantu nti waliwo bannange bannaddipi bannange abadde balandira obulandizi ku Kyagulanyi. Nabagambye ddala tuba twagala enkyukakyuka nga twagala Kyagulanyi dipi esooka tugiteeka ebbali tugende n'ekisindo okujjako nga tubadde tetumwagala naye ddala tuba nga tumwagala badde mbasaba tutambule ne Kyagulanyi era ebya dipi bakama baffe bavaamu ate ffe abato abaakagiyingira dipi ffe tukole tutya ate ng'omulembe gw'abavubuka bagenda okuvuganya nga ba flag bearers b'ekibiina kyaffe ekipya kya National Unity Platform kati muyina olukusa kubanga mugenda kuba muyina kaadi nga muyina card numbers. N'olwekyo enteekateeka nnungi okuba nti tuyina essomero ate tuyina ne center number kwe tugenda okutuulira ebibuuzo. Mu ngeri y'emu ku kitebe ky'ekibiina kino watandise okulikika amaloboozi agawana omwogezi w'ekibiina kino okujja ku kifo ky'obwa Lord Mayor nga kino oba oliawo kivudde ku mbeera eriwo nti omulodi Salongo Erias Lwakwago yegasse ku kibiina kya Forum for Democratic Change. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukulumu. Nga twolekera akalulu ka bonna aka 2021 bannabyabufuzi ab'enjawulo buli lukya bongera okulaga obukugu mu ngeri gye beesaamu empiki z'ebyobufuzi. Enkyaleero ku kitebe kya FDC Najjanankumbi libadde bbinu na kujagambisa nga kimesezza okwenjala nga baaniriza mmemba waabwe omupya omulodi wa Kampala Salongo Erias Lukwago. Today you are being instructed by the president of this party. Lukwago nga yaliko omuwabuzi wa DP ku nsonga z'amateeka
wabula nga badde akulungudde emyaka nga takyali mu kibiina kya DP ng'era abadde apepera ne Dr. Kizza Besigye. Olwaleero asazeewo okutambula emisana ttuku ne yeetwala Najjanankumbi okukakasibwa nga munna FDC. Omuloodi azze ne Nnaalongo we era bombiriri baweereddwa kaadi za FDC ne ssemateeka w'ekibiina kino nga bino bibakwasiddwa Ssaabawandiisi wa FDC Nathan Nandala Mafaabi ne pulezidenti w'ekibiina kino Engineer Patrick Amuriati. Mayor of Kampala, Salongo Elias Lukwago, into the FDC. Elias Lukwago olukutta omuzindalo ategeeza nga bw'atejjusa okusalawo okwegatta ku FDC kubanga azze okwegatta ku balwanyi Namige okulaba nga baleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Tubaddemu obuteebe ne tububuuka, tubaddemu okufa abantu baffe baafa sijja bamalayo, n'abalala bangi abalemaziddwa, abalala bangi abatalina famire bamulekwa, abalala bangi abakyabonaabona n'olwaleero. Ne ŋŋamba nti nedda mu muyaga omungi oguli mu ggwanga nga buli omu ayaayaana okulaba nga tununula eggwanga lino lina okukwatagana n'abapambanyi bano. Ono ayongeddeko nti tazze kunoonya bifo mu FDC era n'akolokota nnyo bannabyabufuzi abakozesa kaadi z'ebyobufuzi okufuna ebitole by'emmere. Size ku FDC kunoonya ze bayita groceries oba mandaazi. Size ku FDC kwekuumiza oba kweraga nti ndi wa kitalo. Nzize okukwatagana n'abalwanyi Namige. Okagamba nti waddenga abadde ne kadi ya DP emukakatako okubeera munna DP obulamu bwe bwonna abadde kyakyawulira mirembe mu kibiina kino okutuusa lwasazeewo okwegatta FDC. Bonna be tukolagana nabo mu byobufuzi abali wano be FDC n'abatali wano be tukwata. Gwa musanvu mwaka 2020 ebibiina by'obufuzi okusinga ddala ebivuganya government byatandise danoze bugu mukakati muliwulira. Actually nja kuga nti Uganda etandise okumpomera. Basobola banyabo baliza nnyo kiro kino ekyobalonze Moses Wamala ndowooza birabye omuloodi wa Kampala Salongo Elias Lukwago yasaze dda eddiiro oyomu Mbaka Castiano Wadri wa Arua Municipality ali mu Alliance for National Transformation wetwogerera bangi nyabazi basaledde Paul Mwiro ali kati mu ANT bazze bakyuka kakati waliwo n'ebirala amawulire ag'omu nkubo gennina emukono ndoza nammwe muyinza okubeera nga muyina omulala asala eddiiro gye bujjakaawo. Aba National Unity Platform oba People Power Our Power nabo bakasiza ddala kituufu kaadi zaabwe olw'okubera nabo balina kye bayanjudde ne bafulumya kaadi eziri official ate bagamba nti People Power eyinza okubeera nga yakoma kubeera bezikisinde teyina center number ndowooza amawulire ago gatuukirira bulungi eri Chairman Mount kakati bafunye center number kakati ne kaadi ne bafulumya National Resistance Movement era wiki emu ne bakakasa generali munnamagye yaganyuka Yoweri Kaguta Museveni the fountain of honor, head of state, head of government okubeera era agenda okubeera nga abakwatira bendera mwaka 2026 ekifo kyola ebifo ebyenjawulo okusinga ebya ababaka ba parliament bikyaliko nabyo okubaganya empawaso ebyobufuzi byeyongedde okubeera nga bisiikuula enfuufu mu sabbiiti eno gye tugenda okubeera nga tukuba amabega era okuba tochi mu nsonga ezo ndetedde ddala abantu ab'ebibiina ebyo byennyini abagenda okubeera nga batubuulira kiki bino ebibadde mu wiiki bitegeeza oba kye bitegeeza. Ku mukono guli eri ye Musiri David ayagala alamuza entebe ya Makindye West Alan Sewanyana omubaka aliyo yagamba nti last week yangamba nti abalabyeko mirembe era baagala bamukwate bulungi nnyo bamusiibula agende wakati Najib Kakindamale langi z'ekibiina kya National Resistance Movement ye yazesonyiwa yagamba ekibiina tekikyetaaga kutunda baamala ekibiina sikala so banaate bano abambala red n'obukofira bano abambala blue so mwe temukyetaaga kutunda Habib Buwembo omusajja wa bayitira mu bikolwa kasobola bango omanya nti enkoba z'ettaka ze bapimise ettaka bazikoze eki Habib Buwembo okuva waggulu n'okutuuka eyaddala wansi ne munda muli nyennyini yenna blue omusajja simanyi omusango gwakomawo omusango dakuba gujjamu interest 2 mu gumu tugenda omusango guli overtaken by events. No omusango gwange tegusobola kubeera overtaken by events kubanga omusango wa Buwembo Habib teguli just ku nsonga za byakulonda byokka ziri
constitutionalism, rule of constitutionalism. Very good. Abasajja basatu bene studio wako power national resistance movement sako no FDC kantandike dalewo Habibu Wembe mozi tusembyeyo okuzanya eya omulodi wa Kampala Salon Elias Lukwago okwegatta ku kibiina kya Forum for Democratic Change kipya kikyaleeta okusookera ddala mbadde nnyinnyonnyola ku kigambo ky'omusango gwaffe guli ku rule of constitutionalism. It is the constitution that provides the requirements for which any person who is interested to be an MP should have. Mu requirements mwemuli ebbaluwa ya senior 6 n'olw'ensonga eyo oba saako eno eya 2016 22 ng'eweddeko era tulina okusigala nga tubuuza omukulu ono empapula zirina oba tazirina bw'abanga yeegwanyiza omulimu omulala gwonna ogwetaaga empapula era badde mu kooti babikule kirina kuggwera mu musango mu kaseera kano ne bwe baluulinga enkya by election tekyasoboka olw'ensonga nti constitution egamba nti when a constituency falls vacant 6 months to the general election there is no by election bwe babanga kye baaluubirira ekyo baakituuseeko tekyasoboka. So wakkiriza naye wawanguddwa? No, nze sigendanga mu kooti nga nnoonya by election. Wali onoonya ki? Nnoonya mazima na bwenkanya batulage omusajja yayingira mu butuufu oba mu bukyamu. Kiki ekyali kivamu? Empapula weeziri oba teziriwo. Kiki ekyali kivamu? Makerere byekola bigwanidde mu mulimu gwe twagikwasa oba nedda nayo eyise empapula ez'ebicupuli. So kati omulodi Salon Elias kipya kikyaleeta mu FDC. Ife ng'aba FDC tuli basanyufu nnyo olwa Lord Mayor gwe tuyita General of Rule of Law okubeera nga yatwegasseeko kati nga muna FDC ali mu family ya FDC. Leero mbadde ngoberera omukolo gubadde mu Lubiri mu kujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka aga 27. Katikkiro n'ayozaayoza Lord Mayor n'aga nti no Lord Mayor kati is a blue boy era musajja yayingidde ekkubo kati naye yafunye family naffe twandiza Lord Mayor twegattako era ssebo ffe nga abamanyiru kwabo musajja zaalwanirira enfuga eya demokrasiya enfuga ey'amateeka gye bayita rule of law enfuga ey'okufugira wansi wa ssemateeka rule of constitutionalism ng'ate alwanirira n'obwenkanya bw'abantu bonna social justice tulabira ddala kuba naffe bye tuzze tulwanirira tulaba nga twafunye omusambi agenda tuyambirako ddala okunyweza values zaffe ezo ze tuzze tukola ki tukolerera leero Suubi leero DP Suubi kitali consistent Suubi kibiina kya byabufuzi Suubi teki mu life ya Lukwago abadde mu kibiina eki DP ate era ekimujje mu DP si kugamba nti oba maybe azenga nakyegwanyizi nti alabe FDC gyasobola okuyitira amangu naye DP ng'ekibiina kibadde kyamu abandoninga kumala emyaka 10 emabega era ojjukira bulungi mu 2011 Lord Mayor Lukwago bwe yavaayo okwesimbawo walaba nga DP emutaddeko kandi 2016 yavaako mu DP abadde takirangirira nga yakirangiridde jjo kadi yagiziza yonna yakoza like a lifetime like membership. Yes, kadi y'ekibiina bw'oba ogiguze ebeera kadi okubanga era ogisasula, it is your property. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo waddembe ogiterekamu akayivuze nebeerawo ng'ekijjukizo ne batabani be ne bazzukulu be bali bikulako ne baga nti kitaffe yasasula kadi ya DP. Kano saagala nabalala bakawuli. Kano saagala balala nabakawuli. Saagala balala bakawulira. Omulodi ajjanga president. FDC erina emitendera gyeyitamu okulonda ani anaakwata fulaga yaayo kuba president. Siteringa bibiina bino ebirala byogamba nti nno twawulidde nti egundi yagenda okujja era twalangiridde okutandika n'ennaku z'omwezi 31 si enkya okutuusa ennaku z'omwezi nga 2 buli awulira nga yeegwanyiza okukwatira FDC flag ku bwa president ajja pikinge nomination papers. Ennaku z'omwezi nga 8 ne 9 lwe bajja okunominatinga ng'ensi yonna eraba nti gundi yanominatinze
baweze babiri bwe bawera babiri etteeka ligamba nti delegates conference yerina okusalawo ani official agenda tukwatira flag. So sijja ku bwe babateekateeka okujjula tetujja kusuna kubanga ebiikasi bye twagala kati tulinde olunaku lw'enkya ani asooke Najja Nankumbi okupiikinga nomination forms okutuusa ku lwokubiri. I believe he can be. He can be. Lord Mayor has it all. He has all requirements, all qualifications to be president of Uganda. Wewa China nge Moses Wamala program SWB Delta TV tukolosolo kuita ku mikuto ejenjawo Delta TV Uganda ku Facebook, Twitter, Instagram sako ne YouTube. Ku Twitter jakwe #. Let's talk UG politics oba UG votes 2021. Ku Facebook ojagenda ku live stream ya Delta TV Uganda kwe okojoksa ekirowoozo kyoba kyonna kyoyagala okubeera nga ogabana naffe ku byobufuzi bya Uganda n'okusingira ddala akalulu k'omwaka 2021. Kaakati nno wenzijjire ku mpewo nga ministry y'ebyobulamu eyongedde okukakasa nti ddala kituufu Uganda efunye omufu omulala owa eyekuusa ku kirwadde ekya COVID-19 ekisaasaanyizibwa akawuka ka coronavirus era ng'ono bakakasiza nti adde wa myaka 67 nga era abadde mu Nigeria kakasa nti kakati Uganda yakaweza omwendo gw'abo bafudde ekirwadde basatu. Nekyongera okuleetawo weewaawo okuyinza okubeera nga okubagana empawa si kutya n'okubagana empawa baddala kituufu scientific campaigns zeetaaga zigendera ddala mu maaso yadde nga abasinga okusinga ddala mu kibiina ekya National Resistance Movement abakulu ate be bagenda maaso okubeera nga bakuŋŋaana kyoba toweerabira era ku kitebe secretariat eya National Resistance Movement President Museveni gyabaddeko olunaku olwokubiri yes lweyabaddeyo ne bakakasa after 2 days nti ate mulimu abalala be bazuddemu ekirwadde babiri ekya COVID-19. So kaakati awo justification eya scientific campaigns oba elections eyinza okubeera nga gwe ojja kusalawo naye munauganda baddala kituufu tuzeetaaga oba tetuzeetaaga. Mu studio zinkyali ne Bwembo Habib wa sajja agamba nti Lubaga South yandibadde akomawo okwawukana ku biri ebya 2016 n'okutuusa kati judgment teweebwanga na Jib Kakinda Male wa National Resistance Movement Sakone Musibi David wengendedde mukumulako Buwembo njagala Munauganda omutegeezi mangi amawulire agazze gayitingana nti ekyaleesezza omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago kubeera nga ajja avuganya akwatire FDC bendera nga ku kifo ky'obwa president kyobadde kyemanyi njagala okakase nti ddala kituufu gwe nga gwe obanga n'ekibiina mulaba nti in case bituufu mumulabamu embavu yenna oba obumanyirivu n'amaanyi okufuuka presidential candidate. Okusookera ddala FDC kubumu kuvunaanyizibwa bwerina kwe kulaba nga erwana okuyingira mu buyinza ekwate obuyinza ebeere ng'eweereza bannayuganda. Ekyokubiri FDC kijikakatako okurikurutinga ba members egaziye membership yayo buli lunaku gwe mulimu gwe tulina okukola nga ffe abakulembeze okimanyi ndi mukulembeze mu kibiina kya FDC nze National Secretary for Labour ensonga z'abakozi era nabo oba n'okunyigiriza ssebo bwe tuba tufuluma wano mpaka report njokulanga nkulwanira n'olw'ensonga eyo mbadde nkutegeeza bayinza okunyigirizayo ng'olina kuddukira wange n'olw'ensonga eyo mbadde nkutegeeza nti tukakatibwako okurikurutinga ba members then buli member gwe tuleeta n'afuuka member wa FDC abeera ne kyebayita equal rights with every member gwasanzeewo nti kati Lukwagwa omupya ow'ennaku ziweze nnya esatu lwakubiri lwakusatu lwakuna leero lwakutaano ennaku 3 alina eddembe mu kibiina kya FDC eryenkanankana n'erya founder Dr. Kizza Besigye eddembe mu FDC eryenkanankana n'erya Bwembo Habibu neke member n'olw'ensonga bw'abanga awulira nga ayagala okuvuganya kwa president w'eggwanga waddembe olunaku lw'enkya okudduka Najja Nankumbi n'apiikinga nomination forms naye bw'azijjayo nze mulaba musajja ali omu ku bantu abalina embavu ezisobola okukulembera eggwanga lino. Weewaawo opinion yange ng'omuntu sandi muwagidde mu kaseera kano sandi muwagidde nandyagadde asooke asensere asome values z'ekibiina then yeteekateeke tudde ku bwa Lord Mayor emyaka egi 5 yeteeketeeke
awumingire entebe ya presidency naye bw'abanga ajjeyo empapula FDC ne mwandako dusu tita nti ye flaga bearer nja kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ayingira State House. Okitegedde so? Kasangati. Ng'ayingidde State House nga bannayuganda bamutaddemu obwesige. Then FDC mbadde nkugamba nti erina procedure mweyitira okufuna flaga bearer. Bw'abanga ajjeyo empapula katugambe ne Nathan Nandala Mafabi najjayo ne Dr. Besigye najjayo. Kitegeeza nti FDC like ekyali esubiri okumuzanga president. Oh, why not? Huh? Why not? In the previous NEC meeting je twali mu kulwokutaano twafuna delegation. Ogenda kubesije gulu kasakana kuseka kati. Twafuna delegation. You see, kati yandigambye atya Kakinda. Chiche yandiogedde singa oli wangu ogedde ku Dr. Besigye okwera akomawo because amanyi what Dr. Besigye can do kasobe kumuzamukano kanzijewo omusiri David onako lokubiri namwe ndozo onako lokubiri lumu okweze ennaku ezeyongere ddala okukola amawulire like when it comes in like in the press now wetuli wano kakati FDC abadde ku kitebe bakola ejabwe namwe ku kitebe wamwe mukola ejamwe kadi mulonkinga NRM ali ku kitebe President Museveni kwegabya abadde bingi events kunako olumu wamwe wabadde ne membership cards mulonkinga nti kakati kikakasiddwa tulina ne member like membership cards ekisooka la kwafunye eyo era ekyokubiri bameka bwe mwakaperereza okuva abajja interest forms okujja begatte mu NUP nga babadde mu bibiina ebirala. Njagala okwebaza mwami Wamala okusooka byonna sinza agenda mu maaso nga simaze kuyozayoza abeene Ssaabasajja ku lw'ekkula lye yatuuseeko okubanga leero tubadde ne 27th coronation olunaku lwa leero n'ekyokubiri njagala kusoosowaza bannanga abasiraamu bonna nga njagala okujaguliza wamu nabo kubanga leero ebadde Eid Adua era njagala okubagamba nti Eid Mubarak. Okugendera ddala straight ku kibuuzo ekimbuuzibwa nze ffe twamaze dda nga bwe nakugamba olunaku luli olwayita nti ffe bulijjo tukimanyi bulungi okujjako bano bannaffe abatankana nti ate people's government nti ate FDC byanjawulo ffe waffe mu people power ne NUP bye bimu wabula NUP ye registered version eya people power era olwaleero nze namaze dda okukakasibwa ng'omu ku members ajjudde naye n'ekirala njagala naawe okwebaza kubanga kakala ako wampoomedde eno yagone eri ku bendera ya Uganda sewo tekirina buzibu era ffe bano lwakwambala bulu na biki n'ebirala naye nga akakala kandibadde katya akakaredi kasukaali wa makeeko mwami wa mala nze nkwebaza omurukurutiza kadiyo gibalira kuza omusasulidde kadi obedde nze maze ogikusasulira wadde bannange ebintu bino kubanga kati mwami Najib ekisinga okwewuunyisa eri abatulaba nti olwaleero bwenzijidde wano kale nsoose kutuukako waka neweeviridde ku kitebe nga abantu bali mu layini abantu bakeera ekamoca ku kitebe ekikulu ekamoca ekya NUP abantu bayitirivu abantu ate nga tugenda kubagonzezaamuko n'enkola nti kadi eno eri very cheap ya siringisi 10 lwokka wabula ate nga gwe osobola okusiima n'ogamba nti nze ansasuliddeyo abantu bameka nga 10 n'ogamba nti oba mbawadde akakadde nakyo kisoboka naye nga kaadi eno fena tuli ku level emu teri ono agamba nti simanyi nina kaadi ya mitwalo 5 simanyi ya kaadi buli kaadi yonna ya siringisi 10 bweruti eriyo ababadde mu bibiina nga FDC DP Jema bani abazze oba abajjayo nomination naye interest forms ku bifo ebyenjawulo boolabyeko abazze bafuna membership cards era njagala okukakasa muganda wange Wamala
njagala okukakasa mukama olwokubanga oli mukama yali mukama we kati amujjukira nyo yegwe amanyiyo omanyi omutwe enkuba enkuba gyetonya naye njagala kukakasa nti wetwogerera kati abantu nkumuliitu abamaze olweddo twegattako okuva mu bibiina byonna era njagala okubulira wenjogerera bano babibu twabakosezza dda ate bano bo tobala kyobalaba nti ayogedde ne kuki kuyali mukama we bonna kati olwaleero essuubi lya Uganda liri wa mukamwokya era woba oyagala okunoonya akubuzeeko yenna nga oyagala okumunoonya esimu kubanga abantu bajja ne basimba layini okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 9 nga layini eringa etakendera goba wakati n'abakola bakola mangu tebakola mu kasoobo naye kati kyetwagala okukakasa bannayuganda abandaba nti fenga people power era NUP twagala kubasembereza kaadi ezo kumiruka enkola eriwera by next week kaadi zino mugenda kubanga muzijja kumiruka eyo gyoli tugenda kusindika registers ekikulu kye tulina nti kaadi eno gye twakoze gwe mwennyini gwe ng'omuntu olina okujja n'ogyepiikingira ogisayiningira mu kitabo kyaffe so tewaliwo ngeri eno nti ate mwami wamala asobola okufunira kaadi obwa membership card oba okubeera ne membership card eno oba n'okubeera member nanikiyita percent nti biki ebijjira ku what comes along era omuntu bw'agamba nti nfunye kaadi ya NUP akakasibwa oba mumukakasa mutya nti ddala kituufu privileges zerina eno na zino mubanga muzirina nti ddala kituufu zigenda kubeera nga essuubi liri lyoyogeddeko ligenda kubeera nga ziggusa essuubi oba n'okutuukiriza ebirooto bye okuddizaako emabega katono ku kigambo kiwayogeddeko ekya UNEB Center ezimu ku privileges ezijja ne kaadi eyo omuntu yenna akakasa nti essomero lyaffe lyawandiisibwa era lirina UNEB Center wateekeddwako okubeerako ki obubonero kaadi eyo ekolanga akabonero akalabikako okugumya buli muntu yenna tininako kyenkolaki alina nekyakulaga wali tubadde mu kisinde ng'otambula naye nga buli omu agamba wawulidde abatujereegerera manyi abantu baliyo babalaata babadde babalaata boogera ebigambo byabwe waliwo n'omukulu era avasaidi wabano yagambye nti people power ebadde baala club nti ogendayo n'onywa n'omuvayo kati ekyo tekikola ki tekikyaliwo olwaleero amanyi buli kibiina ekirimu ne tugende maaso like David tugende mu maaso so privileges ezigirako nyingi nnyo nti wojja n'ofuna membership card eno kiba kitegeeza weetaba butereevu mu internal democracy ow'ekibiina ekyo nti osobola katugeze nga akamyufu weekali kiba kitegeeza weetaba butereevu mu kamyufu ako ate osobola n'okulonda yeesimbyewo kitegeeza nti nga bwolaba nti era bwe tugiyita UNEB Center nti UNEB Center ejja ne privileges nyingi ezimu nyinza obutasobola kuzitotola kati kaseera kano naye nga privileges zo zikola abantu bali enyingi abafuna forms eza people power ne bataagala kudde no mugenda kubakolera ki abantu abo era enteesaganya zikyagenda mu maaso wenjogerera olunaku lwaleero nti abantu abasinga bonna kubanga waliwo space ku fomu ezo ezaali zibuuza political affiliation twali tubuuza okwaluddawa singa katugeze ngeza bugeza tisinga Najib yajja najjayo fomu ewaffe kubanga bangi abaali bazze nga babasindise nga bambe singa yali azze najjayo fomu ewaffe olwaleero secretariat eya people power eya NUP eri etabagana butereevu n'abantu bano ebakubira ku lukomo lw'essimu nekubuuza wandiyagadde otwegatteko oba toyagala twegattako so kati eyo enkolagana ekyagenda mu maaso era tusuubira nti wiikeeno wenaggwerako bweti okutuuka nga olunaku olwokubiri tujja kubanga buli omu akoze eki ategedde era nga basazeewo wagambye eri bayiika buyisi kati ate bano abaali bagenzi batuteko mukyabeetaazaaki ekibiina kyaffe kyetaaga buli muntu yenna tetusosola ekyamazima kati ffe tuliko ffe tutunda ekyo bonna bentudde nabo wano bakikakasa ffe tukola ki ffe essuubi lya Uganda naye bwe tubeera essuubi lya Uganda mwabiragi ate bamugye tusinga otunda naye embeera eyo eriwo nti olwaleero
nga bwe tutunda numbers tulina nyingi wabula ate tetulina betugalidde kubanga bannaffe bano abasinga ogenze noyogera abantu bagambe numbers zammwe ziri mu central one eno n'okwetula KMP eri mu byalo wa Koboko weeyo yonna yonna ekyo si kituufu lwa nsonga ya budde naye mu bigambo byakijulidde akugambye kaadi olina gyenonera ate sente eriki emu kamooca okitegeera so omuntu wekobokoenjogera teyawuliriza bulungi initiation ebadde kamooca naye natangaziza bulungi nti twatandise lwakubiri twabadde tutandise process eyo weekend eddako tugenda kutuuka buli kumuluka mu ggwanga lyonna obudde butumala butereevu kubanga tuli bavubuka embulakale vero ja tulabanga parishes meka mu ggwanga oba kitona kinoonyerezaako parishes meka mu ggwanga lyonna anyinza okubanga parishi bagenda bongeramu kati golabikatomanyira mumanya nti ezimu bakyasalamu na busazi n'olwaleero kati mugendera gobadde omanyi constituency zibadde bayongeddemu endala 47 okitegeera so newolukeerera leero bayinza okunenga David mwetegese ekimala okulaba nga eggwanga lyonna nti muli ayagala okubeera memba wa NUP mu ggwanga lyonna kuba bwe twogera ku structures kati ez'ekibiina va ku kisinde wekisinde nenjogera kati ku kibiina mu ggwanga lyonna obudde bwe mulina ku byalo ku miruka magombolola municipality constituencies ddala ekitufu munauganda ngaotunde mukameno mukakasa ddala ekitufu obudde obubamala ate bambinga olina ekibuuzo kyewabuuzizza saagala tukisuule mu gguluka era wabadde ogereesa nga bannange bano ng'ogamba tulimu wano mu Kampala metropolitan mbuze ekibuuzo nti okwetololera eggwanga yonna ng'ekibiina katoga ku NUPC people olwaleero wenjogera olunaku lwaleero nze nno olwajjo nafunyeeko akaseera nabadde Masodde wane ekiboga we natuukidde Masodde ekiboga awo wennyini ng'okwata ku kyentwetwe bagudde ofiisi ya people power sebo kiboga tali mu Kampala metropolitan people power ekyo kisinde waliwo office number eya NUP ate obuzibu nakibanyonyodde nti NUP ye registered version eya people power so nze nafuna omukisa n'engenda akamulata bannaffe bano batta omwana waffe ayali coordinator bone mwamulata ekyo soko okijjewo Najib ekyo soko okijjewo sebo yeguli yewananokwewanono bamuyitaani omusajja wamwe yagamba njabatuga mwerabidde erinnya naye njagala okukakasa nti we natuukira amulata sebo nga naamulata yagulawo dde office eza people power by then nga tetunabafuna registered version era njagala okubulira tulina offices mu district zonna ezisinga obungi wano ngate ekyenjawulo ekirimu National Unity Platform ekyenjawulo ekiriwo nti abantu bavuddeyo okwekolera omulimu gwa nakyewa okugulawo offices zino era nziremu kineno Munauganda ali Koboko na Kapilipiti ali eri mu district yezeewala kadi zimutuuseeko zityanga mwina sofa we twogerera wamu ku center wano ekamooca ku budde bwe mulina nakitangaziza bulungi nti bwe twatandise olunaku olwokubiri kubanga abantu bano baabali tebasobola kugumiikiriza kadi zisobole okutambula zibatuukeko nga bwe tukugambye nti olwokubiri olwa this coming week tujja kubanga olwedde tulina cards buli ku parishes gyemiruka mu Uganda yonna so olwebutali abantu babadde nawe okimanyi nga wakala abantu batwagala ekyamazima abantu baagala kadi tulina n'abatasobola kugumiikiriza nga bavudde emasaga olwaleero nayogedde n'omwana ow'ekigumba nga yazze kukima kadi ya siringi sirutya 10 mbagamba naye mwali badde mugumiikiriza kubanga by Tuesday next week kadi zino zigenda kukola ki zigenda kubatuukako ate saagala banenya okay kanzitewo 225 wanatukira bajja kuba bazifunye wanjitata 225 wanatukira kwa kati bano bannaffe betegekera 226 ebibyo Najib Kakinda Male n'ebyabano mbimanyi olunaku lwadde lwakubiri President Museveni n'ekikakasibwa kati tekyali ne bwoba ofootya nti yaga kujjayo forms za kwesimba ku kifo ky'obwa president ewamwe tekikyasoboka njagala tutunulire kipya ki President Museveni kyaleeta 221
amina nga sinagenda ku ekyo nange negatta ku bannange bano Habibu ne mukulu Musiri nkusaba lakini kusaba meeting okozayeza Ssaabasajja Kabaka tumugatta mu meeting okozayeza Ssaabasajja Kabaka gusinze ow'ekitiibwa okujaguza emyaka 27 mu nteekateeka eyo. Then ekyokubiri njozaweza ne Muslim community okuba nti tusobodde okusaala leero Idi Adha era mbuuza ku bannayuganda bonna nembalamusa n'ekiramusa ekisinga okuba ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasibo ne banyabo aba Busiro East namwe mbalamusaako abantu baffe abakyengera Town Council, abantu baffe abammende, abantu baffe aba Wakiso Myuka ne Wakiso Town Council. Ku kibuuzo ekyo kituufu President Museveni President Museveni ojja kumunna musiza President Museveni kituufu yabadde nominated ntazize okulamusa namfungire toka namwera yabadde nominated era yayisewo nga so candidate ensonga eno bawedde naye kati ku side eyange it is naye nze ng'omuntu nina endowooza yange ey'enjawulo ku ekyo nti ekituufu twongera okunafuya ekibiina buli lwe tuyisaamu candidate nga tavuganyiziddwa kitukosa era bannaffe bano abe bibiina ebituvuganya ba capitol oba bazimbira ku ekyo mukulu leka nkuinforming John Simbwa yajjayo empapati yazizaayo zamugalira bweru John Simbwa sente zamubula bukadde 10 yes yagenda najjayo empapula ne bamulinda ndio wetambye bukadde 10 okunominatinga no ekyo kicha never set the rules again mukula jibugenda nenzi Simbwa namulaba yagenda watango doi na picking nomination forms okiraba in fact yagenda nomination forms bazimuwa kubanga yakitibazimuwa kubanga nomination forms zizaffe okuzipiikinga olina okubanga sente omaze okuziteeka bi naffe abaagala obubaka ba parliament bwe batukoze millions 2 zosooka okusasulwa ne bakuwa nomination forms then Simbwa yagendayo n'alaga interest ne sente zamugula njagala oddeyo raising a point obadde ona like point gyoleta yes ne point yange badde nti buli lwe tubulwa okuvuganya mu kibiina wakati mu kiseera kino bw'olaba n'engeri ebibiina by'obufuzi engeri gye byeteekateekamu newakubadde bannaffe bano beetegekera 2026 kwa 2021 mwaka luko kalinga akawe mwaka badda no Habibu onya candidate base jetako mawuzi mwana muleta lukwabo tukuzaye emyezi 5 ekyo nekibaka santika mwaka jana wotonda bakumanya mawe yarangirira fabetese already candidate waffe wali naye nze ng'omuntu ku ndowooza yange nti buli tutaba na competition oba ekibiina buli so nawe inobweraliikirivu kubanga future y'ekibiina twaliko wano omulundi oguwedde ne nkugamba nti ekibiina kino kirina okubanga tutambulira mu queue. President Museveni waali aweereza bulungi naye buli lwagenda akula agenda anafuwa tulina okuzimba ekibiina already wansi structures tuzirina naye tulina okuzimba ekibiina nti ekiri wansi ku byalo kiri reflected ku mitendera egyejja gikola ki ejijja gitambula kyemuleta ne President Museveni no President Museveni alina ebintu bingi byatandikako era ebikyakolebwa kwa kati olaba commissioning ya industries yegenda yeyongerera ddala ebintu bingi enguudo zigenda zikolebwa amalwaliro amapya gazimbibwa obutale bannayuganda bakyamweta kipya kikyaleeta ku luno tugenda kukiraga mu manifesto yaffe tugenda kukireeta kuba kati akyatuukiriza manifesto enkadde tukwatagana bulungi ebyo tugenda kwanjula nga tumaze okunominatinga tugenda mu kalulu nga mwenna abali mu kibiina nzikiza musootula nga era bwe nkibuza Habibu bwemu nti buba muleta dokita ku luno muga nti kuno
tusimba wano ku ground zino agenda kuleeta kinene abapapa batwana bagamba ba NUP nabaga tugenda kweta oba omukulu Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti kyekine kibe kyagenda mu byobufuzi bya Uganda sako nakalubiri abiri mugumu n'okukyusa Uganda mwe mutula mu kibiina before even the manifesto kwa kimanyire yawedde dateri kyakudamu tate ku revising what new thing mundu guno gugana nti ddala kituufu President Museveni yagwanidde no ebintu bingi ebikolebwa tewakyaliyo bipya nnyo byogenda kujjako bano abaagala okujja obuzimu buyinza be balina ebipya ffe twongera kunyweza President Museveni byakola kati mwongerezaako tugenda kwongera kuzimba nguudo tugenda kwongera kuweerera abaana mu masomero tugenda kwongera kuzimba malwaliro tugenda kwongera kutereza bya bulimi tugenda kwongera kukola amamotoka mwalabye kira hivi because biti motoka tugenda kwongera zikola amafuta gago gasimibwa tugenda kuzimba oluguudo olugende Tanzania ne pipeline tugenda kuzimba leerwi mu byonna byongera ko bongezi simanyi obuli just kintu bena muri mu ku buildings myaka 34 building wesibe birike komewe kitundu ekyokusatu tovaawo China nge Moses Wamala 35 years still building. Yes.